Katumukuba akalulu mukiyamba tekyatunula katumukuba akalulu n'enkindo zimwesikesiki maama oye kabako omusajja bebekulu yavayo naga nti King Saha essaawa eno byetunyumya temunyumya bebekulu mugambe bino si bya lisiti nekwe yali ayagala yesimbewo teyafunye tikiti emukomyawo mu Uganda anti era twatuma abalamu ne batabaako kye batukolera nkubuuze bwe baba bagamba muyaga nga industry bagamba ekibatawanya biyagayaga kati katuleta anabijjawo yani musajja kyayogera omusajja ayogera ne West President omusajja ayogera ne ku kyalo kwabeera si kansala bannange obukulembeze buva wa Katonda bannange naffe tukkirize Mansuuru sifa abamutumye Katonda yamutumye mukkirize abali eyo abatulaba Mansuuru yamulese Katonda Mansuuru simenya gye yavudde Mansuuru mwana wange beerawo Mansuuru industry yali yagwa kisinga okubanyiganga mu abayimbi mu bukulembeze bwa umma nkolagana abayimbi tetulina we twesanga ne twegatta ono ye muyimbi amanyi bebekulu ankpate bebekulu amanyi nnyimba tamanyi muyimbi ono ye muyimbi amanyi buli muyimbi okuva ku olyani likodi era butida mpaka ku bebekulu bonna abayitamu mwana nga bonna bakyalibe ate omusajja akoze ebintu bye nga mwana muto talina gyagenda kuddukana ono biggest rapper okitegeera kati tuleese omusajja alina obwesigwa omusajja mulasika ate musiraamu wakirabyeko naye ate gwe wasuddewo obwa rapper obukulembeze bwa hip hop omanyi ono munene asinga hip hop ono ndi munene okusinga hip hop wa Uganda yo nze mwana nkuliza bukuliza president wange yamani King Saha nze nali Doha ne mpulira ku King Saha mbu yesimbyewo ku bwa wuma ne mbuguma amatama katate daba mukama bwabimala bano yo sajja yo mpapula mwana nze mpulira wume eyo nali sinagitegeera bulungi okwesimbawo nga njagala basooke babitereeze byonna ekirungi president wange muwaddeyo kati bw'anaatereeza structures obuddako osanga bakwata mu kalulu kano Fefe kati we bakakwatirako wuma weegwira naffe kyetulinda kati wuma wamebbaati akalulu ka Saha enjala gye tulina agimanyi bwe twogera ku muyimbi upcoming King Saha yabalako rising star bwe twogera ku new generation King Saha yalabaddewo ku new generation up to this generation bwe twogera ku bayimbi abaakabi we are talking about King Saha yekyali nange bwe nasooka okulaba ng'akuba cricket ng'akuba freedom city ng'akuba by the King Saha obuteebera bye nakasitoola akamu yavuganya kwa n'omuyimbi omwera n'amusinga okitegeera kwegamba King Saha alina obubonero bonna obw'omuyimbi okubeera president ekirala obukulembeze buva wa Katonda simanyi na Allah subhanahu wa ta'ala mu kisibo kino gye yatugemulidde Mansuuru ama Allah akuwa amaanyi eyakulese mu bukulu ogenda kukawangula kuba I see the industry has been dormant. The industry has been dormant. The industry has been dormant for years. The industry has been dormant. Tetugenda kukkiririza mu muntu yenna tuwerekera King Saha ye president. Tetugenda kuwuliriza bebekulu, tetugenda kuwuliriza n'abawagizi abali eyo mbagamba bakama baffe. Tugenda bawuliriza wamma ne tetugenda kuwuliriza bebekulu. Essaawa eno gye twogererako we are booming the industry. Kati laba ekiri mu Kampala ani ataddewo embeera King Saha industry ebadde yagwa emyaka 8. By the way, today I'm celebrating the independence of the Ugandan music industry. Industry ebadde yafa ng'omusika tetumanyi agenda okusikira industry. Industry ebadde yafa nga ne maiti eri ku National Theatre. Industry ebadde yayabika. Bebekulu temumunyumya afazali munyumya ku Sindi agenda okuvaako temunyumya ku bebekulu temunyumya ku bebekulu yali yesimbyewo kuki oli big size lwaki munyumya tugende lwaki munyumya ku bebekulu ati big size lwaki munyumya ku bebekulu munyumya ku president big size munyumye si ya big size ati agenda kuwulira kye bayita small size lwaki teyesimbyewo shisha wabula kira kyanywa shisha
Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Watuka ku lunch enjale muluma. Ye time kati ngenda kubeera connected. Kubanga n'amawanga g'ebweru nze sagala kolera mu Uganda wokka naye njagala kubeera connected international level. To the extent nsobola okukola research zange ne neteekamu ticket nengenda mu mawanga ag'ebweru okusobola okusabira abayimbi. Naye nedema kutunuulira nti gavumenti ya Uganda yokka okuyimira wamu naffe. Kubanga balina offices ez'enjawulo ze bayimirirawo kubanga basapootinga. Kati kiba kitegeeza balina okubeera n'abantu abalina amagezi ate nga baliko omwoyo wa Katonda ate nga balina omutima ogwagaliza. Kyobola banze nja kukola obutaweera nga nina abantu bannange nga bansapootinga ate banzikiririzaamu n'ensobola okulobinga. Era kyemulaba wano nti nyimiridde wamu n'abazungu. Bano bonna babeerawo tiimu okusapootinga. Bwe nali nsaka emmere ya wuma nagisakira mu mikwano gyange gye nina era kampuni ze zisinga zayimirira wamu nange okunsapootinga okumpa emmere eyo ente kwotadde emiceere byonna bye nasobola okugaba. Era bwe mbeera nga nina obwetaavu neera nkozesa savings zange eza bizinesi kubanga nagamba omukisa gwange gwe nnina si gwange kubanga Katonda ye yagumpa guliwo okuyamba abantu kubanga ffenna twatonderwa mu kifaananyi kya Katonda. Nze kyenkola kutereeza industry abantu bavemu enkokola batandike okwagalanangana batandike okuyiga okwebeererangamu nga bayimirirangawo ne bannaabwe. Kyobola beera basinze bakirabye era bakiyize era twagala kugyamu abantu emitima emiri batandike okufa ku muntu munnaabwe kubanga kigasa ki okulya ensi eno n'ogimalawo naye n'ofiirwa omwoyo kubanga walina kubanga singa obukulembeze buno bubadde butuufu singa abantu babadde tebakaaba weewaawo bakoze naye tulina bye twetaaga ebisingako awo bakoze eki bye bakoze ekisookera ddala oza obiwulira oza obiraba twagala okubanga tukwatagana wamu n'abantu nga tewali nkokola. Twetaaga nti media bwe muba muzze munoonya eggulire ku muyimbi munoonya amawulire agagattako agatakuba abantu naye agagattako kubanga Fefe nyini abeereetedde ti n'amawanga g'ebweru gatuzalawa kubanga ensi yaffe tugitunze bubi. Kati this is the time tulage one love abantu obulumi obubali mu mutima buveemu tubaagalize tubakolere ebyamaanyi ne Katonda jjabawo omukisa. Nga tumaliriza kusiima abayimbi ku mulundi guno batunuulidde nnyo ensonga ya copyright nga basuubira vice ne president be balina ogikolako tusuubire nti ogenda gibakolerako eggulo. Ekintu kya copyright law it is very important nti omuyimbi alina okutegeera nti music is business. Olina okuba ng'otegeera associations ki oba companies ki ezikwasagana amateeka. Kati tulaba nga UPRS abasinga bagitegedde bubi naye UPRS yebeerawo okukunganyiza omuyimbi nga bayitira kubanga omuyimbi tasobola genda ku media ng'obanja esente nga kubanga misitiwo bamuzanyi. Kati kiba kitegeeza nti hiya office eno eba eri connected with UPRS eba eri connected with union eba eri connected with UNCC n'ebitongole ebirala byonna. Ffenna tuba tulina okutuula ku tebo nga tunakulakulanyiza music industry nga tukolera wamu nga teri awakanya munne kubanga ebitongole bino byonna biri registered with the government. All we need kutuula ku tebo ne tuteesa ne tulaba ki kye tusobola okukola okuyamba abantu n'abayimbi okutwaliza awamu. Thank you, Irene Kusima, with that powerful submission. Vice President-elect, twandyagadde okwaniriza omukulu frame esimyewo